Mbaniriza abalungi abalaba TV eno olunaku olwaleero ate era tukomyewo enkola gye tuliko ya pewe enkola eno ekuyamba kusasula bisale byo gwe Munnayuganda buli mwezi bwe gugwako n'oba ng'ogenda kusasula DSTV yo buli mwezi bwe gugwako n'oba ng'ogenda kusasula ebisale byo bya internet gw'alina internet ewaka kakati n'olwaleero tukomyewo tugenda kuyigiriza osasula otya ebisale ebyo ku kyuma kyaffe kino mu nkola ya pewe ogulako airtime mu microseconds totakula era omuntu yenna akunyumiza ennaku y'okutakula mugambe tonkuba nnaku yo nga pewe weeri kwata ekyuma kino ekya pewe onyige bunyize ebintu bino byakukwatako bukwasi system eno yajjanga si yakukola bwoti wabula yakukola bwoti okola bukozi bwoti n'ofuna ebintu mu seconds si bya ddakiika wabula seconds kati n'olunaku olwaleero njagala ate tuddemu ebintu bye tusasulira kuno mubimanyi bulungi nnyo aba TV tusasulirako Go TV tusasulirako ne Star Times ne TV ne ya DSTV ze TV ezisasulwa kuno ate ne internet zonna nga bwe muzimanyi nga bwe tulina Inconnect tulina ya Orange nezo endala zonna zisasulwa ku kyuma kyaffe kino mu nkola yaffe ya pewe kati olunaku olwaleero tugenda kuba tukuyigiriza nga bulijjo bwenzijja nkola nga nkuyigiriza osasula otya airtime osasula kutya TV kati olwaleero ekyenjawulo ekirimu nti tugenda kuyiga engeri gye tusasula TV eya Star Times era mwabalina Star Times olwaleero njagala mutunulye nnyo programu eno mulabe engeri mubadde n'ebibuuzo nga mubuuza nti nze sasulako otya abago TV bagamba sasulako tutya kati njagala wa Star Times otunule nnyo olunaku olwaleero kuba era tugenda kubanga tukuyigiriza peesa ku peesa paka lwokola payment yo wano ku kyuma kyaffe kino ekya pewe mu microseconds tovaawo katugende maaso nga tuyiga ate tukomewo kati njagala tutandike nga nkulaga engeri gye tusobola okugulamu airtime mu microseconds ngenda kulaga okuva lwojja ku kyuma kino kyotuukirako okulaba kyeki otuukira okulaba kafaananyi kano akaliko airtime bw'olaba akafaananyi kano akaliko airtime ku kyuma ng'ozze n'okisemberera bwolaba nze bwendi bwe nkisemberedde ng'okwata engalo yo yeekoona awali akafaananyi akaliko airtime olozze gula airtime ng'okoonako nti airtime bw'okoonako ebyereeta bye bino kiba kikusaba oteekemu ennamba yo ey'essimu kubanga airtime gw'ogula agenda ku namba yo ya ssimu kati ng'ojja onyiga nti nooti 754 977 932 eyo simu eyange nze gye njagala okuteekako airtime kati naawe ojja kujja onyiga eyo bw'omala okunyiga ennamba y'essimu ku kyuma kuno ng'ogamba nti next epeesa lino eririko next oba oliraba bw'omala okuteekamu ennamba y'essimu nga lyereeta ng'ogambako nti next oba mu lulimi olwaffe kiba kitegeeza nti nyiga ekiddako bw'omala okunyiga ekiddako kati wano oba otuuse okuteekamu ssente sente ozisonseka wano nga bwe mbadde mujja mulaba ekyuma kyaffe bulijjo ng'osonsekamu ssente zo olwomaze okunyigamu ennamba yonyize next ng'osonsekamu ssente zo mu kyuma kyaffe kikozesa mpapula si binusu bw'omala okuteekamu ssente nga zigenda olumala okuteekamu ssente ezo komawo wano waggulu ku screen yaakyo onyigeera ekigambo nti next oba kitegeeza nti ekiddako kati bw'onyiga next nga kireeta ekigambo pay oba kusasula era ng'oddamu ng'onyigako nti pay bw'omala okunyiga epeesa eririko pay automatically ofunirawo receipt yo mu kyuma kyaffe kino era ng'ogijjayo nguze airtime wa siringi 10 mwenna mulaba ka receipt kano oba okafuna okuva mu kyuma kyaffe nga kakulaga nti ofunye airtime wa nusu 10 sente z'otadde mu kyuma kyaffe wano awo oba omaze bassebo ne bannyabo ebintu bino byenkoze obikolera mu seconds n'eddakiika tekola ki tewera ka receipt ng'okafuna kakakasa nti airtime agenze message ogifuna ku simu yo kano ka receipt olumala okafuna nti bepa ka message nga kajjirawo ku simu yo nga kakulaga nti oguze airtime ku simu yo agenzeeko bulungi nnyo ate era kyekimu ka receipt kano ne bw'oba ogulidde mu muntu airtime bino abakazi bye babalimbalimba mu nitu wange saamulabye bw'okwata bukwasi ka receipt kano noga nti receipt eno ogiraba sente zino airtime gwe naguze yagenze ku simu yo ka receipt kano ekyuma kyaffe kino kikuwa kaki ka receipt kano ye confirmation ekulaga tosobola temulimu byakutakula nti otakula ennamba ekole ki ebule tekiriiwo receipt ogifuna ng'omaze okusasula ku kyuma kyaffe kino kale no n'olwekyo yenkola yaffe enenyangu eya pewe ekwanguyiriza gwe okufuna ebyo byonna bye weetaaga mu bulamu bwo obwa bulijjo okugeza nga airtime nga bwe mulabye tumuguze olabye obwangu bwenkozeseza nga nsasula airtime okufuna ku kyuma kino obwangu obwo bwe bumu bwasasula TV ddala gwe wa Star Times nga bwe ngenda okulaga era osobola obukozesa n'osasula Star Times n'osasula TV ya Star Times ku kyuma kino era kati nga bwe ngenda okulaga era tuddemu tuyite mu bwangu obwo bwa pewe enkola eno eya pewe bwekuleetera gwe Munnayuganda okusasula ebisale ebyo kati owa Star Times ntunuulira gwali ku TV ezo zosasulira gyewesasulira eyo ku mwezi nga guweddeko eya Star Times ngenda kutwala
era nkuyigirize tunyige pesa ku pesa nga bulabe nga tukola wali ku airtime tunyiga pesa omanye ebintu bya pewe enkole ne ya pewe yaffe ya kunyiga bunyizi kati tugendera kuddamu tunyige pesa ku pesa nkulage engeri gye tusobola okusasula mu Star Times TV yaffe ya Star Times ey'omwezi oyo kati tugende ku kyuma kyaffe era nkulage tutandika tutya okusasulira Star Times kati ojja era ku kyuma nga bwe twalabye wali ti ku airtime osanga akafaananya akaliko nti airtime kyo kimu ne ku TV ojja n'otuukako era nga kuliko akafaananyi akaliko nti TV kiba kitegeeza nti TV zonna osobola ozisasulirako kati ku mulundi guno tugenda kusasulira Star Times era gyo n'okwatako nti TV bw'onyiga TV automatically TV zonna ezisasulibwa zirina okwereeta kuliko DSTV kuliko GoTV kuliko Star Times kati ku mulundi guno ngenda kulaga engeri gye tusasulira gwe Star Times andabe saawa eno ngenda kulaga engeri gye tusasulirako ku kyuma kyaffe kino mu nkola ya pewe ng'onyiga nti Star Times bw'omala okunyiga Star Times ekiddako wano tuuse wano olwonyize Star Times oba olina okuteeka bulungi nnyo kyankalakkalira era kyatteeka olina okuteekamu smart card number yo nga bw'oteekamu enamba y'essimu oli ng'ogula airtime bw'oba otuuse okuteekamu smart card number wabaawo koodi ezisooka okubeeramu waliwo wano nga bw'olaba nti 020 koodi ezo zo zibeerako already kati gw'otandikira wali ezitaliiko z'otandikirako kati bw'omala okuteekamu smart card number yo automatically ng'ojja wano era ng'onyiga nti next oba nti nyiga ekiddako bw'otuuka wano olina okuddamu enamba eya smart card number gy'oyita smart card number olina ogiddamu ogiteekamu emirundi ebiri ekyuma kino kirina okukakasa enamba yo nti oba ntuufu kuba osobola ogiteekamu wali awasooka n'ogisobyamu kati kikuwa omukisa okuddamu okugiteekamu omulundi ogwokubiri ng'era bwolaba bwe tugenda okukola ng'otandikira koodi weekomye ng'ogamba nti ng'era onyiga nti next buli lwomala okunyiga enamba negwayo ekiba kiddako okunyiga kiba next ekigambo next oba ekikulaga nti nyiga ekiddako kati bwe tumala oginyiga wano era tufuna omukisa ekyuma kino kikuleetera woolina okuteeka enamba y'essimu kubanga bw'omala okola payment eno ku kyuma kyaffe kino era olina okufuna akamessage ku ssimu akakulaga nti ssebo oba nnyabo omaze okusasula Star Times yo kati wano teekamu enamba y'essimu ng'ogamba nti 0754979325 era ng'onyiga nti next nagambye buli womala okunyiga buli namba gy'onyiga ng'onyiga nti next nga tunyiga nti next kati wano tuba tutuuse okuteekamu ssente ng'ojja bulungi nnyo okwata ssente zo kati nze omwezi gwe nsasulira gwa $1.5 nga nkwata $1.5 nga nsooka kuteekamu $1 nga nteekamu n'50 olwo nsasula bwe mmala okuteekamu ssente ezo nga nyiga nti next buli paati gy'otuukako olugimala onyiga nti next kati buli woolaba epeesa lino eriko pay oba otuuse ku kigambo ekisembayo ekikulaga nti kati payment yegenda kubeera confirmed ku kyuma kyaffe kino nga nyiga nti pay olunyiga pay mba nnize ka receipt kiba kitegeeza olumaze okusasula olunyiga pay era ka receipt keereeterawo ku kyuma kyaffe wano olumala okunyiga nti pay ka receipt kwoba oddako okufuna kakulaga nti ssebo oba nnyabo omaze okusasula ebiseera ebyo bya Star Times ey'omwezi mwena mukirabye nsasudde $1.5 ke ka receipt kano kenfunye ebintu bino byonna tubikola mu nkola eya pewe mu microseconds tekitwala seconds zituwera 5 ng'okoze ekintu ekyo kyolabye nkusomesa eyo nno yenkola eya pewe ekwanguyiza okusasula ebisale ebyo kati tusasudde Star Times tumaze olwo teri kirala kati ate ekyomukisa omulungi nti buli payment gy'okola ku kyuma kyaffe kino oba mu nkola yaffe eya pewe ofuna ka message ku ssimu olumala okusasulira wano automatically TV yo nebyo bibadde yavuddeko eri yezzaako bwezi automatically kasita ofuna ka message ku ssimu kati nga bwe mulabye ebintu ebyo byangu okusasula enkola eya pewe yangu y'ebintu ebyo mbeera mbagamba nti tosimba layini kati kino kye tukoze wano omuntu omulala kyeyandibadde akwata obudde oba n'akwata emmotoka oba n'akwata bodaboda n'agenda eri ku ofiisi za Star Times n'asimba layini nze ntera okutambulatambula ne mbasangayo nga musimbe layini kati wano tosimba layini ekintu kino kikola bukoze mu seconds microseconds n'otambula n'ogenda kwe kwanguyiza okwo kwembeera nkugamba nti enkola eya pewe eyanguyiza gwe munnayuganda ebya layini obiveeko oleme kumala budde bungi mu kusimba layini abantu 15 oli awo tomanyi gwe wa 10 n'abameka oli eno olinze otunuulidde oli asoose ali ku counter wano tewali bya counter gwe kennyini engalo yo ye counter yo gwe counter ya payment yo gwe kennyini gwe weesasulira ojja n'otuuka ku kyuma kyaffe kino n'okola payments ezo n'ozimala mu ngeri emu yennyini eyo kati oyo abadde Star Times
aba TV mwenna yenkola yemu gye mugoberera mapeesa ago nga bwe muze mugalaba kati era tugenze ku internet bye tusasulirako airtime TV internet kati tugenda nkulaga ate internet yo ojangu yotya mu microseconds zaffe zino zetwogerako kakati ku internet kuno era tugenda kukyuma ne tunyiga nti internet kati bwe tunyiga eppeesa lya internet era ereeta internet ez'enjawulo abamu bali ku Orange abalala bali ku Datanet abalala bali ku Ink Warid kakati ngaffe nze njagenda ku Orange internet ya Orange nga nyiga nti Orange otuuka wano ng'oteekamu ennamba yeri ku modem ennamba kati eyange njagiteekamu kati olumala okuteekamu ennamba eno ng'era onyiga next ng'obwedda bwe tujja tukola kati enjawulo eri wano osangako package ez'enjawulo nga bw'olengera ku screen yange wano bw'otuuka ku kyuma kino ng'olondako package gy'oyagala kati katugeze nze nonze bronze bwe mala okunyiga bronze nga nyiga next olutuuka wano nina okuteekamu ennamba yange ey'essimu kwe nnaafunira ka message okulaga nti nsasudde ng'obwedda bwe tujja tukola kati nga nyiga 0754 979325 ng'era nyiga next era nga bw'olaba nkola kati bwe tutuuka wano nanyize bronze saagala weerabire kakati bronze eyo bwe nyiga next ekyuma kino kijja kundaga ssente ezisasulwa ku bronze kati wano ewange kuliko emitwalo 2.5 nga bw'olaba 2.5 era ze mba ngenda okusasula nziteeke mu kyuma kino nga ntandika okusasula kati bw'oba okoze ensobi ku kyuma kino olina omukisa okuddayo osobola okunyiga eppeesa eririko back likuwa omukisa okuddayo n'otereeza ensobi eyo gy'oba okoze naye kati wano bwe tuba nga tumaze okusasula sente omaze okunyiga eppeesa lyeriko next ng'ereeta ekigambo okusasula oba pay era nga nyiga ekigambo ekyo gwali eyandaba olwo mba mmaze okusasula awo kyemba nninda kiri kimu kufuna ka receipt akandaga nti mmaze okukola ki mbakulisaayo mu kuyiga nga bwe tumaze okuyiga kati ate njagala tuwulire bannaffe bano be tukolagana nabo ngaba TV ngaba internet nga aba airtime aba ba provider bafa ba airtime omuli aba emikutu gyonna mugimanyi egiri mu ggwanga beera wongo owuliriza abantu bano naawe omanyi oyanguyirwa otya oba kikuyamba ki obutagenda eri kusimba line n'ogwesa enkola yaffe neekwanguyiza yapewe egenda okutalaga eggwanga lyonna amanya gange bampita Patricia Kichoncho tukubiriza bakasitoma baffe ngeri gye tukulaakulanye ne pewe GoTV ye brand empya yakatandika bakasitoma baffe bongerako buli lunaku bakula tubakubiriza bakozese pewe systems wonna we basobodde okubiraba balina ekipande kya pewe kuliko GoTV logo kuliko DSTV logo osobola okugenda nosasulayo payment yo saawa zonna zobadde bakusazeeko wali tolina saawa oli mu office okola oli mu katale oli mu makanika oli mu garage saawa zonna osobola okutuuka ku pewe nosasula bomala okusasula bwe bati nga tukuteekako ngolaba ekitambula fe aba Datanet tuli wano okusaasaanya internet mu nsi yonna Uganda tuyita ne mu Uganda ne tudda mu nsi endala ezaabweru office zaffe ziri wano ku Crescent Towers Short Tower ground floor fe nga aba Datanet twajja ne tukwatagana ne aba Payway in a way of kanjite business network plan kanjite bwenjo aba Payway baina kanjite services ze barwaninga fenga aba Datanet aba supplying internet tubawanga kanjite ku interconnectinga engeri gye bagenda okukola ki okusupplyinga to the end user. Amanya nze Fiona nga ndi wano Engine Rizira. Akuma kano kakola emigaso mingi. Kasindika airtime ku mikutu gyonna ne kasindika ku internet zonna ne TV zonna nga DSTV ne Star Times. Customer ino okujja n'ennamba ye ne tumusindikira kyaba yeetaaze oba airtime oba yagala kusindika ku DSTV oba internet. Ebyo byonna nga biwedde njagala okwebaza omuntu abadde nange okuva programu eno gye yatandikidde. Tuli ku kintu kimu tuyiga enkola eno eyapewe eyanguye okusasula ebisale bino nga bwe muzze mulaba ate tukuyigiriza
bweba eyanguya ogiyiga otya kyetuva tujja ku byuma byaffe bino kyetuva tukusomesa obuma bwaffe obwo obutono enkola yaabwo kati njagala kusiibulira wano olunaku olwaleero njagala tudde mutusisinkane omulundi ogujja ku lw'omukaaga essaawa 1:45 ng'era nkuyigiriza enkola eno y'emu eya pewe gwe munnayuganda ofune essanyu mu kusasula ebisale byo bino oyanguyirwe mu kusasula ebisale byo bino mukama katonda abankumire ate abawa ekisa okumanya enkola eno eya pewe mwanguyirwe okusasula ebisale mweraba